Mohamed Kachika eggulo nabalaze nga tutema kasooli n'abasajja bange nga mungi nga tumusomba tumuleeta nga neri heavy duty tractor chopper nalyo nga likuba era nemuwandiika nnyo nga mwebaza nti musajja gwe webale kupulaninga bulungi nakutegeka nakutusomesa bulungi. Naye chopper zaali zirina kuba 3. Essatu ze zaali zisobola okukuba emmere eno ku speed, naye omu service provider ezize ne zigalangatanamu nga zikyalina we zikola. Kati simply imagine that shortfall endeetedde okuva eggulo ku ssaawa 8 okutandika okulowooza ennyo. Eno nabadde mbawa mawulire gali naye ng'eno ndi mu kupulaninga nti ente zange zino nzitambuzza ntya. Emmere eno eya silage bw'ogiteekamu sukaali gulu ne microbes ebeera eri ready okulya mu nnaku 7. Nali manyi nti bwe nkubisa choppers 3 eno emmere nja kuba ninawo wano tons nga 150 oba 2 nga bikubiddwa machines 3. Therefore mu nnaku nga 5 nja kuba eri ready okusaavinga. Bannaye mwalabye ejje ly'abasajja bange lyenkozesa. Abantu abasajja balinga 5 mu 5 abakola committedly ne batandika essaawa emu ne bawummulamu katono nga bwe bakola paka ssaawa emu ey'akawungeezi nga bwe mba motivatinga. Ne tusomba eggulo twasombye obumotoka 44 bwonna bwasuze bukubiddwa. Naye bwe zaaweredde essaawa 9 nga ngamba Mohamed Kachika ente zino ogenda zikola otya? Nina ebisagazi bingi, ente zange ku makya zirya fresh, n'ekyemisana zirya fresh, akawungeezi ne zirya silage. Silage yabadde atuweddeko. Obwongo bwange ne butandika okutambula nti tuliise ente zaffe fresh ow'ekisagazi emirundi 3. Konze Mohamed Kachika yiyamu n'ensalawo ogenda okugula hay. Era he namuguze wa mukwano gwange nnyo ewa mwami Lugoloobi. He ne muleeta ne tumukubamuuko ne tuziteeramu ne zaagalwa ng'omugaana naye ne zimuli oluvannyuma. Naye ne ŋŋamba tunaakontinuinga tutya mu nnaku zino 5 ze tusigazaayo. Ekirowoozo ne kinzijira nga mpita mu bisagazi byange ti ebisagazi bino lwaki tetuliisizaako wano? After all bikuze bigenda myaka 4 tutuuse okubiggyawo tulundirewo. Nempita cabinet oba yatudde entebe oba yatudde nakasero twatudde bufoofofomo nayise ba top lieutenants bonna mbawa ekirowoozo nti bannange ente zino enkya tuzikeeze tuziriisize muno mu bisagazi tuddeko padoka eno ya eka ng'emu n'ekitundu tuleete ente enkulu zino ezaazaalako ente enkulu n'ennyana enkulumu ente nga 125 tuziriisirize wano. Je n'omu n'atabuka namulabe n'amaaso nga gamumyuse je n'agamba nedda ekyo tekisoboka muzeeyi ekyo kipulaninze bubi kubanga ente zino zisobola okulya kasooli ono gwe tukuba. Ne mugambe nti bwe tunaaziriisa kasooli ali fresh zijja kuddukana. Ate n'ekyokubiri ekigendererwa kyaffe ekyokubuildinga up silage mu bwangu tutandika oziriisa kijja kuba kikendeera kuba buli lunaku tulya emmotoka 6. Kati bwe tunaddiranga ne tujjako kuno emmotoka 6 ng'ate tuzijja kuze tukuba tukubye 4 mu ziizo tujjeko 6. Olubeerera entuumu tejja kujjula mangu nnyo ng'ate twagala entuumu eno ejjule mu nnaku 3. Bajje n'abalala ne bawuliriza. Naye nabo tebaakimatidde paka lwe nabagambye bannange tuliisize wano. Bwe tumala okuliisiza wano nze kanjiyeeyo pulaani endala. Pulaani endala gye nabaleetedde tikanti kebere ku mikutu kwendi ndaba oba nsobola okufunayo ku silage gwe tugula. Nenkubira bannange bentera okulaba ku mukutu ndi ku mukutu baguyita Cattle Generation. Bwe nabakubidde mukisa bwe gunaaba si gugwo. Omu yazeemu okunkubira ng'agamba abadde ku boda. Omulala yazeemu okunkubira nti abadde mu kamiti katono. Naye bwe nakebedde ku mukutu bwe nti ne ndabako ekampuni emu
yabadde yakapostinga nti nno ffe tulina emmere tulina kiba oba oyagala okuyambibwa. Yessimu gye nakubye. Kati omuntu yenna atamanyi power ya social media in marketing obuzibu bwe. Kampuni eyo banagyogere oba sigyogere kubanga bamaze okuderivalinga. Tebabadde tebakikkiriza n'abakubidde essimu nti nva kulaba wano mwakapostinga nti mulina emmere. Mulina maize silage nga mulungi nti muyitirivu ali certified. Nti omukakasa nti ye sente mmeka nga bambuulira buli kiro. Nga magamba njagala ttani 10. Kiki? Nti yes njagala ttani 10. Ozaagala ddi? Nti nzaagala kati. Awo zaabadde saa 11. Era tetusobola kupaakinga ttani 10 ne tuzikuleetera ssebo. Ekyo kitwetaaga okuba nga tusuze tukola. Katusule nga tukola. Enkya we zinaawerera ssaawa 4-5 tujja kuba tukutuuseeko. Ekampuni yiye eva kundeetera silage. Nga nzira mbajjeno bange nga mbagamba nti mwategedde ngenda kugula silage. Ate olwo ne bazikubamu ne zaaka nti naye muzeeyi ng'olimba. Ogule silage millions ezo zonna ow'okulyako ennaku 4-5. Twalirundidde wano konze temumbuzaabuza. Muganye tetulundira wano. Ate mbagambye ngenda kugula silage nti ate tulisono nemba wa dynamics zonna. Dynamics nga ziraga lwaki twesanze nga tulina shortage. Kubanga ekiseera kyatuuka nga tulina silage mungi nnyo ne tutandika omuguzaako abantu abalala twatunda fuso 12. Lwaki bali twabaguza nga balina obwetaavu ate kati nze muŋŋaana okugula ku balala nga balina obwetaavu. Mwali babi twaguzanga ne balirwana abaffe. Namba 2 twalina ebisagazi nga bingi ne tubiwa abantu bangi. Naye ate mwerabidde nti shortage yaffe eva ku calculations. Ente zaffe zizaala nnyo. Ezaali ennyana obuyana obuto kati bukuze gafuuse. Ate ente envubuka erya. Tulina ente envubuka ziringa 6 ziri okuva ku makya paka lwaggulo. Namba 3 mujjukire nti bwe tuddira silage ono waffe ne tumutoolako olw'okuba twagala omuliisa. Kuba kujja ate mu nsawo y'eno ng'ozza mu y'eno. Tugule ku bali abaamaze wadde tugenda kwongeramu expenses. Funo waffe asigalewo. N'ebisagazi eri. Lwaki temumbuuza lwaki obadde totema bisagazi byo? Ebisagazi kibadde tekisoboka. Okuba silage ono weetaaga abasajja nga 6 nga batemya kasooli non-stop because nina eke ezisukka mu 10 eza kasooli. In order okukola silage ttani nga 3,000 wano nina okuba abasajja bano nga mbakozesa continuously okumala weeks nga 2. Kati buli lwe mbajjako ne mbatwala bagende bateme ebisagazi. Wano manpower ne tractor ne chopper zisigala zirina shortage yaazo. The end result was the decision that was reached titugende maaso nga tugula kuoli. Olwaleero bamuleese. N'ente zaffe zifunyeeko ku ssanyu lye zitafunanga. IE number 1. Zimaze ebbanga nga teziryangako wabweru kasookedde zibeerawo. Zimaze olunaku lwaleero nga ziriira mu nnimiro zigenda ziyirira zizannya. Namba 3 ndabye ekintu ekitabangawo. Ente zaffe zikkuse. Kubanga bulijjo zirya ku makya ono silage ne tuddamu ne tuziriisa ekyemisana ssaawa 6. Ente zikkuse nga zeeriisizza zokka ku bisagazi wali tuzzeemu ziwa emmere ssaawa 8:30 ku silage gwe baleese. Namba 3 tusevinze time mu kifo ky'okuddira abakozi obateeka eri mu kutema ebisagazi. What is the message omuntu gy'alina okufunamu? Nti tebabalimbanga nti eriyo business yonna eri full proof. Bw'aba Muhammad Kakiika nga mbadde mukakasa okupulaninga nga ne silage mumulaba yenna wuuna ajjudde wano amukuba nga mu nnaku 3 ajja kuba ali ready. Naye ng'abadde tempted to spend millions and millions okugula 10 tons ku muntu omulala. N'agula nehe ku bantu abalala. Ekyo kibategeeza that business has dynamics. Omuntu bw'akubuuliranga nti bw'okola kino bw'owaayo miliyoni emu oluvannyuma lw'emyaka gino zijja kuba miliyoni 10 aba akulimba takubuulidde true dynamics.
Omuntu bw'agamba bw'ogula ente bw'ogenda mu kulunda oba omaze aba akulimba, oba emmwanyi terimba, emmwanyi ejja kukulimba ng'omwana we ali mu last semester. Oba bw'ogenda mu real estate atategeera real estate tategeera investment. It's not true. It has its own intricacies. Nze mbalaze kasooli mulina wuuli eno mashini eri nze njiragidde ezirikemu mala okwogera we bunaazirira nga wano waliwo ttani nga 100. But I've been forced to buy. Naye nga noono kasooli ono naye ente zimulya. Naye nagambye bugambi kangule ku muntu omulala. Bwe ngula ku muntu omulala owanga aba asigaddewo ne mukozesa. Ekyebuuzibwa kati oteekinze that decision. Olina ebisagazi bingi nnyo n'apia silage. Olina kasooli mungi nnyo. Olina ne w'osobola okuliisiza ente ezo. Ate lwaki oguze? Bannange akagamba ako nakoogerako lumu nga ngula emiti ku bannange ate benguzizza nkayita economic efficiency. Economic efficiency. Manyanga essaawa weetaagira munno omuleko. Economic efficiency nti mu kifo ky'okuba nti kino nze nina okukyekolera kankiwa omulala. Lw'oleerese silage oyo tebaddeeko bakozi. Nenzirira ku bakozi bange abamu ne mbaleeta batikkule. Bamazeewo essaawa kumpi namba n'ekitundu nga batikkula ttani 10. The amount of time and money zenfiiriddwa mu kifo ky'okuba nga batema ebisagazi bya kasooli wange eri oba ofiiriddwa. Abantu tutegeere ng'ekintu ekyo time economic efficiency. Nsiiba nti balumiriza nti bwe kiba kyetaagisa opangisa omulala, pangisa omulala. Kati munnange oli akola bizinesi y'okutunda emmere afunyeemu. Nange nfunyeemu owange bakyasigala. Nze ngenda kukola kasooli emmere eya silage gye nsobola okulyako emyezi nga 6 oba 8. 5 days from now. But instead of lamenting, I have gone ahead and bought from others. N'ekyokubiri mpadde ku nte zange essanyu. Ente nga zibuukidde mu nnimiro. Ente ze nga zijaganyizza. Ate bwe mmaliriza aho nkolerewo ekintu ekirala. Nteekeko mashini. Teekako mashini.